Yiga Oluganda Mugabo Tikidde. Mbaniriza mu katundu kaffe akayiga Oluganda Mugabo Tikidde ku Bukedde TV Nganzi. Onakuleggulo twatunuulidde olulimi olwekuusa Kabaka era ng'essera lyabadde kuwangaaza Kabaka ne twogera ebituufu nga bwe byalibadde n'ebikyamu bye tusaana okwewala. Kakati olwaleero njagala tutunuulire ebigambo eby'enjawulo ebiraga enjawulo wakati wa Kabaka n'abantu abalala, n'olwekyo n'olulimi olugendera ku Kabaka mu mbeera ey'essanyu n'ey'ennaku, mu lulimi olwa bulijjo n'olutali lwa bulijjo byawukana. Kambo ekyokulabirako, Kabaka talya. Kabaka talya. Bw'aba talya akola ki? Ekyokuddamu kiba nti aba mu bibbo. N'olwekyo bw'ogenda embuga n'osanga Kabaka ng'ali mu mbeera eyo, togamba nti twatuuse Kabaka alya mmere, naye ogamba nti ng'ali mu bibbo. Bw'onoga nti ali mu bibbo, anaaba takimanyi yajja okubuuza nti olukyadde kitegeeza ki? Nti yabadde alya. Naye mu mbeera eya bulijjo kino okulya tukyeyambisa ku bakopi nga ffe, naye ku Kabaka tugamba nti ali mu bibbo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubadde balabi balungi.